One yellow duck swimming in the water. One yellow duck swimming in the water. One yellow duck swimming in the water. Ah, swing. Swimming in the water. Mukono gwange program ya Nezikookolima tubeera tutandise era ng'olwaleero tulina aba Global Junior School Essomero epya branch Kyaliwajjala gye tulinayo era ng'olunaku olwaleero lyagguddewo mu butongole basangibwa Kyaliwajjala bw'otuuka Kyaliwajjala awo oleka eridde Namugongo n'okwata eridde ekira w'obasanga opposite Total Essomero pya era nga branch empya ya Global Junior School wali Mukono tumanyi Global ye Mukono eyo nga bweri yakabi kati eno yo branch yaabwe eri Kyaliwajjala era nga mukwano bagiguddewo bulungi batandikira ku baana aba daycare ngamba aba batanatandika kusoma bwe batandikira bagenda kubanga babakwata bulungi nnyo ate ekiri wano wali ebyokuzanyisa birungi mwana gwe wayonjo abasomesa batendeke baagala abaana Global Junior School Kyaliwajjala awo olabe ebintu ebirungi byonna ebyokuzanyisa omwana waakoowamu nga yeebakamu byonna weebiri mukwano tambula nange nze Teddy Praise tulaba omukolo. Kale katufune nono genda go Nyabo turn around kona omlaba kirira mu wansi kola pa omlala nawe rumba ya kona tugenda uyo naye mmwe mumanya amazina mujje twogeremu tutandikire wano yeggwani Nakabubi Chloe. banange olina emyaka emeka 7 years. kakati sooka ombuli ekyekisinza okunyumira wano ku Global Junior School obiraba byonna ebiri jangu wano otubuulire ebikunyumiddewo jangu mama. Biki byonna ku byonna wali trampoline byonna bouncing castle ziri eri biki ebisinza okunyumira kyekisinza okunyumira No? trampoline kyekisinze The water. yes trampoline No. swimming yesinza okunyumira lwaki oyagala nnyo swimming It's fun. yeggwani Blair Magali. olina emyaka emeka Really? ndagaako myaka gy'olina banange 4. omwana alina emyaka agindaze kati naawe onyumiddwa wano biki ebikunyumiddewo weesuubye Bieso. oyo yeggwanu Danis Nasuna Destiny Senyondo. olina emyaka emeka 5 years. bane mwana gwe ozannye nkuwulira nga wenna otuuyanye obadde ozannyira kuki Kuchina ekintu nebiri ebintu ne trampoline. era wano ekitegeeza onyumiddwa Iye. ekyesuuba okyesuubiddeko Iye. ate trampoline Ne trampoline yesubidde. ebadde etya Ebadde nnungi. kati ki kyosinga okwagala wano Kino ekintu. okyagala nnyo Iye. ogenda kuddamu weesuube Iye. kale ogenda kuddayo jangu naawe yeggwani tunula wali mwana gwe bakulabe bamanye nti n'onyumiddwa tonyumiddwa Nyumidwa. yeggwani Tari Semfka gift. gift kati wamma wano ki ekisinza okunyumirawo wano ku ssomero lyaffe erya Global Junior School Kyaliwajjala Ekisinza okunyumira trampoline nekyo ekyesuubi. bikunyumidde Iye. obadde okola otya tulagemu obadde bwokola ku trampoline Badde mbuka kola. Sure as tulaga obadde bwoli ku trampoline ng'obuukamu emirundi n'onyumirwa
Kale, thank you. Mukono gwange program Nezikookolima tukyagenda mu maaso nagambe tuli ku Global Junior School erisangibwa Kyaliwajjala. Bw'otuuka Kyaliwajjala awo leka eridde namugongo leka eriddawa okwate eridde ekira. Okkirirako katini w'obasanga bali ku kkubo. Essomero lirina daycare ate nga n'abaana ewe bali bulungi ekifo kigazi abasomesa batendeke babaliisa bulungi. Kakati njogere kindeke kigwanoonye essomero mu kiseera kino. Wekwate Global Junior School wano ekyaliwajjala tovaawo. Yegwani Nze nasanga Rania. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 10. Kakati baneesooka otubulireko kikyolaba wano ku mukolo wano? Waneno vibe nyingi mulete abaana tunyumire. Tuli mu kunyumirwa eno. Biki ebisinza okunyumira? Nyumiddwa okuzanya n'emikwano gyange. Naye ng'ekifo kiraba otya? Laba we tuyimiridde gwe kapeti. Ekifo kiri ya bulungi. Kiri ya bulungi. Iye. Ate ebyokuzanyisa? Ebyokusanyusa birungi nnyo. Njagala ng'oli wali otunudde. Birungi nnyo ebyokuzanyisa. Kati go buzibu. Ogenzeko mu trampoline? Iye. How are you? I'm fine. Yegwani. Tumwebaze Masi. Olina emyaka emeka? 10. Bannange nawe onyumiddwa. Iye. Biki wano byolabawo ebisinza okusikiriza? Ebyesuubo ne music n'ebyokuzanyisa. Thank you, baby. I'm not in the mood, but you'll be here soon. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Nenga Mukono ndino omuzadde yaleesedde abaana gye baleko sebo. Ennyabo naawe gye baleko nnyabo. Toyanjulireko akulaba ku Bukedde. Amanya erinnya ndi Everest Dikweya Bahanga. Ndi muzadde era ntandise n'essomero lino guno omwaka gugenda okutandika era n'abawandiisiza edda. Abaana be bano? Bano nnyabo. Wabaleese dda? N'abaleese edda beewandiisiza dda. Kiki ekyakusikiriza oleeta omwana wano? Nayita wano embeera mu kitundu kino nayita wano ne bangamba essomero epya litandise era n'ekirala ndimanyi nti walina branch endala eri eyo Mukono. Ne bangamba ssomero ddungi. Kati nayita wano ne banyaniriza bulungi ne bansomeramu byonna byetaagisa era ne tukaanya n'awandiisa abaana bange ne mbaleeta. Olisanze otya okuva ewazze? Tebalaba kutandika naye kusinziira kyendabako ndowooza essomero ddungi era lijja kusomesa abaana baffe bulungi kubanga bangamba ne curriculum balina neya hybrid eya international neyaffe ya Uganda. Kubaka ki bw'olina eri omuzadde akulaba essaawa eno omuzadde munno? Obubaka bwe ndina nkubiriza abazadde bannange abali kumpi newala abasobola kuleeta abaana baabwe wano babaleete babawandiise batandike basomere wano. Amanya gange nze Okanya Joshua Abraham. Joshua, biki by'oyagala mu mwaka guno omupya? Katonda kolere. Njagala mbeere nga nkola bulungi mu klaasi, njagala Katonda ampa amagezi. Awe ne bazadde bange ssente. Oli mu kirasi ki? Nagenze mu P4. Kale mukwano Joshua, thank you. Yegwani? Rachel. Rachel ate eddala? Kalungi. Biki by'oyagala Katonda akole mu guno omwaka ogwa 2024? Njagala Katonda ampe first grade nga ya 5. Oyagala 5? Ye. Kakati mu 2024 ogenda kweyisa otya? Ndakweyisa bulungi ng'omwana wa Katonda. Ng'omwana wa Katonda? Kati omwana singa azza omusango olowooza bandimubonereza batya? Bamukuba kibooko. Toyagala bakala katemboko? Omwana otamukuba abeera ki? Bw'otamukuba abeera tasaamu bazadde b'ekitiibwa ng'abamanyira. Kale mukwano jangu yegwani? Nanyanzi Pretty. Kati sooka ombuulireko 2024 omusuubiramu ki? Musuubiramu ssanyu.
Okwagala n'okusinga ku 223. Kakati 224 abaana bano abakola emputtu abaziza emisango wandyagadde babonerezebwe batya senga tuzza emisango batubonereze batya Batukube kibooko. Ate ekirala N'okubabonereza. lwaki oyagala batukube kibooko Kubanga tuddemu amagezi. bwe batatukuba tetuddamu magezi baali bakubyeko embooko wali okoze eki Nali nganye okoze ebintu. olaba mwana gwe ng'ate wabiririddeko ne bakuba embooko ani yakkuba Mami. kati onoddamu obutaagala kwoza bintu Sisobola. good girl How are you? I'm fine. You're gwani. Ndi Nalunkuma Jela Alexa. Nalunkuma bannange ne producer wange no ye Nalunkuma mwana gwe. Okitegedde? Iye. Kakati njagala omumbulireko 224. Biki byoyagala Katonda akolera? Njagala kugenda mu dream house yaffe. Njagala kugenda mu dream house yaffe. Eriwa. Eri Kigo. Mugenda ogenda. Iye. Kati pulani ye egenda kubeera eti ya 224 soko gitubuliremu. Ngenda kusoma nnyo nempuna first grade. You are in which class? P6. In P6. Yes. Ogenze mu P7. Neda ngenda mu P6. Semi candidate. Yeah. Kati wamma omwana bw'aba awezezza omusango bamubonereze batya? Bamukube. Bamukube? Nawe oyagala bakube? Neda. Kale, okay. Okuba si kibi, naye w'okoze ekibi olina okutegeera nti n'okoze bubi olina okukitereeza. Okay, thank you Nalu. Nezikookolima mukono gwange tukyalina ba Global Junior School basangibwa wano Kyaliwajjala branch mpya tukutukutuku bweti batandikira ku baana baddekeya abaana bano abatannatandika kusoma omuzadde wobeera ogenda ku mulimu osololeka omwana ate bali kukuba bulungi nnyo ogamba nti ate media ntawanya leeta omwana mulekeewo ogende ate bano abasoma bo baleete walabika bulungi abasomesa batendeke baagala abaana fe abato twagala nnyo ebyokuzanyisa webiri byonna kati omulemu katono nnyo tukomawo. Nezikookolima Mukono tuli wano tuvasala cake birthday girl omulabye bwanyumye ali ne mami ate agenda somera wano ali nani ne jjajja ali ne jjajja jjajja nga alabika bulungi nnyo muzukulu wange munange erinnya ye blessing myaka mmeka awezezza emyaka 2 bannange webale musalira cake tumusalidde cake kubanga she's a blessing. She's a blessing. Muzukulu wange she's a blessing. Akumanya ali blessed birthday rebaddewo. Lwe tufunye okuzanya wano ne tusala cake ate student wa wano ajja mu baby class. Muleeta
biki ebisinza okunyumira wano olwaleero? Kubanga nze buli kimu kinyumidde kubanga essomero lino balizimbye ndiraba. Era nendabira ddala nga blessing engeri gyali omuzzukulu afunye omukisa okubanga nze ndi neighbor wano agenda kuba just a walk away. Atambula butambuzi najja ku ssomero. Otubuulire ku biri wano ebyenjawulo akulaba amanye kyobadde kyembawaanira. Essomero lino okumanya ddungi lituyambye ffe ng'ab'omu kitundu. Amasomero tuba tugasanga eyo najjeera wala nga gye tulaba ebirungi naye tuli basanyufu nnyo. Global Junior kubanga esembedde kumpi naffe ffe banneighbor tufunye omukisa gw'amaanyi. Kubanga bino ebyesuubo biraba ebulumu tubisasulira busasuliza okutwala abaana. Ebyo biswingi bino byonna buli kimu n'okisasulira 15,000 n'olabira ddala nga kizibu. Naye Global Junior tuleetedde ebyokuzanyisa byonna omwana omuto byonna byatandikirako. Ate nga babyagala okufa. Omanyi omwana omuto bw'agenda ku ssomero n'amala okusoma ate n'azannyamu. Kiba kirungi nnyo. Trampolini zizo zonna. Environment kati olaba abaana abamu gye tubatwala wansi waliwo ebisooto, essomero liraba lyonna liri awo bw'agwa wansi n'anuumuka. Naye Global Junior tuleetedde ka green carpet. Ekyo nakyo kirungi. Nga ne bw'aba azannye n'agwa wansi tafuna mabwa. Okitegeera ka carpet kano nako ffe ng'abazadde katusanyusa. Ebyesuuba omwana okwesuubako nakyo kisanyusa. Ate nga n'academics bw'otuuka mu ndeeri ofiisi ogiraba nga kyekyo, entebe nga kyekyo, kwegamba computers zonna nabira ddala nga blessing ali blessed okubanga student waawano. Kizannyo Mukono. Junior Global tuli basanyufu nnyo okuba nti mutukoledde ekintu ekyenjawulo ennyo mu kitundu era tugenda kukunga n'abalala baleete abaana wano. Yegwani. Amanya gange nze nambalirwa Joan. Banange Joan oli mu kilasi ki? P3. Oli mu P3. Olunaku lwaleero onyumiddwa. Iye nnyo. Onyumiddwa ki? Ebyesuubo basinkaso. Buli kimu. Ate tusaza keeke gwe togirabye? Ngirabye. Olidde? Iye. Kakati musooka ombuli ebiri wano ebirungi. Ebiri wano ebirungi. Waliwo bouncing castle. Ekyo kimu. Ekyesuubo. N'ebirala bingi. Trampoline. Ate wano waliwo neki? Ne kapeti. Ne kapeti. Sikyo? Iye. Kale yegwani. Mampita Luisa. Wangi? Mampita Luisa. Sooka otuyimbiremu akayimba. Simanyi kuyimba. Omanyi kola ki? Simanyi kuyimba. Tumanyi kuyimba. Kakati sooka otubulireko biki ebisinza okunyumira wano? Bouncing castle. Swimming pool. N'ebyesuubo. Bw'ona okula oyagala kukola mulimu ki? Okola ku balwadde. Oyagala kukola ku balwadde? Ng'obakolako ki? No nga bali balwadde. Kakati oyagala kubeera ki ng'okuze? Njagala kubeera reverend. Balevulandi bakola ki? Babulira njiri. Balevulandi bakola ki? Babulira njiri. Babulira njiri? Kati naawe onoobuulira enjiri? Iye. Onoobisobola? Iye. Sooka otubuliremu enjiri awo. Omwaka mpya gutandika, tubuliremu enjiri. Otusabire n'omwaka. Omwaka? Otusabire omwaka gubeere mulungi. Ayi Mukama tukabaza olw'ekyotodde ekyolwamu. Tukabaza olw'oguno omwaka webale gutuusaamu nga tukyali balamu emirembe n'emirembe amiina. Maze. Omaliriza? Iye. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo? Amiina. Kati ye mami ye akola mulimu ki? Atunda motoka. Mbadde manyi naye Revulandi. Daddy ye reverend. Daddy ye Revulandi. Ye Revulandi ani? Ye reverend luwa wa kintu. Ye reverend luwa wa kintu. Kale mutumireko Daddy omugere yeebale kuweereza Katonda. Daddy weebale kuweereza Katonda. Yeggwani. Amanya gange nze Stewart dance katinti. Yonjo? The only one in Uganda that dance katinti. The dancer? I'm a dance katinti, but also I'm a celeb. I can sing. You can sing? Okay, sing for us. Okay. Tetema bad manakera timu pulira. Twali bato nga tunywa buto nga tulya fena moto. Buza kato ekito. Tudene kato mukamoto kanze nengene buko esanga yabako. You see? Akayimba ani akakuyiiza?
nze yakeyiza. Kitegeeza oli muyimbi. Nnyina yeeyo ne bamanija bange bankekamawo ssente mpola mpola. Lwaki oyagala kuyimba? Kuva mu buto kindimu. Ani akuinspiringa? Bwe nalaba omwana oyo fresh kid ng'atandika oyimba nange ne ntegeera I have an opportunity to sing. Nange ekyo ne nkitegeera kuba n'ekoolo neesiba nnyo ku ekyo ekitone era ne tuba ewaka ngamba maama nze nnyinza okukola obwalooya ne nnyimba n'oyimba. Kati saba Katonda Mukama omugambe Mukama njagala mbeere superstar omuyimbi owakabi. Olwedde nalokoka buli kimu kijja yitamu mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Amina. Amina. Yes, now for you. Yegwani. Arinda Tracy. 2024 omwetegekedde otya? Babeere emirembe tufune ssente n'emirimu. N'emirimu. Oyagala kukola mirimu? Oyagala kukola mulimu ki? Kwoza bintu, siimula nnyumba, kale buli kimu kyompa nkikola. Very good guy. Thank you. Kale baby Yegwani. Amanya gange zinakyagaba Adrian. Okumbulireko omwaka guno omupya weetegese otya? Netegese bulungi bangulidde obuteeteeyi obupya. Wangi maama? Buli kimu kiyina. Bakugulidde ki? Obuteeteeyi n'obugatto. Buli bumeka? Buli butaano. Ani yabuguze? Taata. Kakati omwaka guno 2024 ogenda kweyisa otya ng'omwana? Ngenda kweyisa bulungi nalina empisa. Omwana atalina mpisa abeera atya? Aba afaanana bubi. Kati omwana singa azza omusango ewaka omuzadde amubonereze atya? Amukube. Amukube? Ate weba si kukuba ayimukola atya? Amubuulirire. Yegwani. Nturo Catherine. Oli mu class? Nageze mu P7. Tuli ku mwaka 2024 gwe weetegese otya? Anti nageze mu P7 kati njagala nfune bulungi marks zange. Ate ewaka bangamba muno toyagala kukola mirimu ekisooka towulira mami kati ddala 2024 ogenda beerawo otya? Nabeera n'empisa nze nkola emirimu ewaka. Ani atawulira mami? Tewali ffe. Mwena mukola emirimu? Iye. Okay. Kale, thank you. Finally, Yegwani. My name is Nakanja Rebecca. Oli mu class? Nageze mu primary 7. Olunaku lwa leero olulabye otya? Nsansiza because funyeeko olunaku ogendako out n'emikono gyange. Ne munyumirwa wano Global ng'eggulawo. Yes, and I wish if I was still in nursery, I would have come to the Global Junior School. Why? Because it's a funny school. Even I think even their children, they work hard so that their parents become happy. Kati omwaka 2024 ogutegedde? Iye. Biki by'ogwagalamu? Njagala nkole ennyo so that nsanise bazadde bange nfune 6 aggregates mu primary 7. Yes. Nawe otera obbanyiiza? Iye. Obanyiiza otya? Bayize okungamba okukola emirimu neŋŋaana nesigala ku TV. Ate we mmaliriza ebikola ebyo nempulira nga ennyike ku mutima neŋŋamba lwaki nnyemedde maama wange. Mami bulijjo wooba omukinyizizza yakugonjola atya? Mami olw'olumu ayinza okuntuzaawo n'ambuulirira ng'omwana w'omuwala. Yes. Newala nga nkisiza nnyo nankuba. Yes. Kati 2024 abaana tubakole tutya bano ababa tebawulira nga wewali okola? Naye ekisooka byonna sikuba babuulirire bwe bagaana nga babakuba kibooko. Kubanga okuba omwana it's not the solution. Yeah. Obubaka bwe obusembayo eri akulaba ku Bukedde? Nsaba abaana bonna babeere n'empisa bawulize ne bazadde baabwe because bazadde baba bagamba biba bituufu. Ne kwandwadde omwana kati nga age yange mba nda mama aba atayagala
kyabagamba abakola ki abatanjagaliza era abaana babeere bagonjeba tebagenda simanga peer groups no. It's not to their age. Thank you. Mukwano gwange program Nezikookolima webale kubeera ng'otambudde naffe olunaku olwaleero tulina aba Global Junior School lisangibwa eno Kyaliwajjala. Bw'otuuka Kyaliwajjala awo mu katawuni kwata ekidde ekirwa w'obasanga opposite Total. Essomero pya liri ku kkubo. Nze Teddy Praise katuumulemu. Mukwano gwange program Nezikookolima tukyagenda maaso era nga tulina aba Global Junior School ekyaliwajjala. Obwedda nkugamba nti essomero lirabika bulungi, kirase zirabika bulungi, kwegamba ebintu byonna tebikyali bya bulijjo. Bino si bya bulijjo. Blackboard ndowooza olaba kati tetulina blackboard oba kino bakiyise bati agenda kubatubuulira teacher olabe setting yokayoka eri wano si ya bulijjo ya mulembe teacher gyebaleko. Kale mukwano naawe gyebaleko tuyanjulireko ku Bukedde akulaba obwedda mbagamba balina abasomesa abatendeke baabano babalabyeko ate bonna muli smart. tweyanziza nnyo omukisa guno. Amanya gange nze Musaaziddewo ndi musomesa ow'abaana abato era kati ba myaka 4 gye twandiise middle class. Baana baffe abato tubakwata bulungi era nga boolabye kilasi za mulembe beeyagala era basoma nga bakyagala kye bakola. Twogere ku lubaawo baluyita lubaawo mu Luganda. Zino ze tuyita smart boards tetukyali nnyo mu ziri ez'ennoni okukyafuwaza omusomesa n'abayizi baffe abazikozesa kati twadda mu smart boards okozesa lugalo lwo oba eyo gy'olabye peni gye nkozesa. They are smart boards. Kati abaana be baleeta bagenda kubanga mmwe muwandiika wali ye nnyabo. Ekoletya soko tulagemu muzadde alaba ayinza okugamba mbu munnange ate biki kakati awo okutte ki. Kino kyenkutte ye peni gye nkozesa okuwandika ku smart board bwe mbanga enkaluubirizaamu pointer yange eno oba engalo yange sobola bulungi nnyo nga bw'okozesa essimu yeeyo ey'omu ngalo seereza. Smartphone bwe tukozesa n'olubaawo luno lwe tuyita smart board. Soko tulage muko tulabe obwedda mmanyi mbagamba nabagambye edda nti woneeno Global Junior School. Smart board yaffe eno nga bw'ogiraba ekozesebwa ng'okozesa peni eno. Kankozesa olugalo olwangu ennyo nti n'omwana wange ajja kuvaawo ajja awandike ng'akozesa olugalo lwe. Nsobola okuwandika nti my name. Awo mpandiise my name n'omwana wange asobola bulungi nnyo ali awo okukiwandiika ng'akozesezza lugalo lwe. Biri smart nga bw'obiraba. Kati tukomewo eno teacher, tukomewo wano tukirabye ebintu bya mulembe. Kati abaana bano mugenda bakwata mutyanga mmwe kuba eno level y'abaana eno ng'esinga sijjagamba nti etawaanya naye echallengingamu kuba abamu bajja tebamanyi byakusoma abamu bajja bakaaba. Kati watuuka wano gw'omwagazisa otya okusigala ku ssomero? Era nga bw'ondaba bampita musaayi gw'abato mbategeerera ddala kuvanga avudde waka ku myaka 2 ne tutegeeragana tukola nga bw'olaba boards zaffe ezo okusoma tukola nga tuzannya bwe tunyumirwa bwe tuyiga hand zone ate nga kye tukola tukyagala. Abaana tubakwata mu ngeri ya muzannyo naye nga tuyiga. Ennyabo kwegamba omuzadde ali eyo yesunge era twettanira ennyo nnyo tuguddewo tutandise ffe tuli ready tuwa omwana wo twesige tugenda okuyigiriza abaana bano ku mulembe guno gwennyini ku speed kwe baddukira ey'omulembe guno ekyasa ekya21. Siva wano nga totuyimbidde mukayimba ticca omanyi abasomesa muba n'obuyimba si kyekyo mwana gwe mubeera n'obuyimba nga muyimba tuyimbireyo kamu. Neyanziza nnyo nnyabo obuyimba nnina bungi njagala nkwanirize mbuulira ku linnya lyo nze nkwanirize nga nkozesa akayimba. Nze Teddy Praise. Teddy Praise
Teddy praise, welcome, welcome, welcome. Teddy praise, welcome to our school. Oh, bam chikcha, chikcha, bam chikcha, chikcha, bam chikcha, cha cha cha, bam chikcha. Bonji, yes. Tubayimbira. Tubikola mu ngeri ya muzannyo naye nga bakyagala ng'era bayiga. Okay, omuzadde ali eyo obubaka bw'obusemba yakulaba ku Bukedde TV. Omuzadde waffe yenna ali eyo. Tobonaabona n'amasomero gagenda kulyaza amaanya. Sasulira ekyo omwana wo kyetaaga okufuna ku mulembe guno. Atannaba kutuuka ku ssomero lino bambi tuukayo, jangu otulabe, jangu otulambuleko, jangu olabe omwana wagenda okujja. Essomero eriri ku class ey'omulembe guno, jangu otuwe omwana wo, twesige n'omwana wo, tumuyigirize naawe osiime. Tugezeseddwako ku ssomero lyaffe, branch yaffe ey'Emukono, bye tukola bya mulembe, tetugezesa, tubikoze emyaka mingi. Omuzadde omulungi ali eyo twesige. Naye nga mu ngeri esingira ddala kuba ey'omulembe, ffe tusinga mu Kampala wano n'emiriraano. Tweyanziza, tweyanzeege. Tweyanze nnyo ticca, tweyanzeege. Ticca nkwatako mu ngalo ssanyu ly'abato onyumidde. Musaayi gw'abato. Era gwe olunaatuuka wano ojja kulaba ticca Deo musaazi musaayi gw'abato. Nange nze eddoboozi ly'abato naye nga mukwano gwange program Nezikookolima tukyagenda mu maaso nage tulina ba Global Junior School basangibwa eno Kyaliwajjala branch mpya nagambe yakazaalibwa Baby Jesus yazaalibwa December nayo yakazaalibwa ate nga bamulembe mwana gwe walabika bulungi leta omwana togenda kwejjusa. Tweyanjulireko. Amanya gange babita Patrick, Chef Patrick. Nkola ne Global Junior Schools wano Kyaliwajjala. Tubulireko obuvunaanyizibwa bwo bwe buliwo omuntu akulaba asobola okutegeera. Obuvunaanyizibwa bwabwe bwa kufumbira abaana wano ku ssomero era ne bateekateekera bulungi nnyo ebyokulya ebina food values nga carbohydrates, vitamins, proteins and fats kuba omwana alina okukula ng'alina amaanyi. Carbohydrates ofumbirawo kawunga kalungi tukasiika bulungi nnyo. Tukola ekintu kya mulembe nnyo omwana analya bulungi nnyo. Then proteins tufumbira ekitu eky'omulembe ng'ebinyeebwa nga bisike bulungi, ebinyeebwa nga bisike bulungi nnyo, okigenda spicing ekitu nga kya mulembe. Omwana asobola okuba nga akula bulungi nnyo ng'ali healthy nga yagala bulungi tafuna obuzibu bwonna bwonna. Ku ssomero wano tukulembeza ekintu ekitwa obuyonjo. Obuyonjo ekisookerwako nga professional chef omukugu. Nina okumenga sure nga buli kimu kiyonjo. Era nga bulaba flow yaffe nnungi nnyo, tewali mazzi walungi nnyo wa mulembe, tewali adde enswera n'akamu. Tufumbe ekintu ekirungi okusinziira ku standard eri recommended mu government ya Uganda. Era ndowooza balaba ng'ekyungu ekifaanana kyaleka bulungi nnyo. Eno microwave yaffe tuwoominga bulungi nnyo ebintu byaffe. Omwana tusobola muwa kitu nga kinyogoga. Tuwoominga ekitu nnyo ekimuwa nga kyokya ku makya breakfast naba nga alya ekintu nga kiri fresh nga kyokya bulungi nnyo. Ne tumala baba nga tufumbira ka chai, tufumbira ka chai bulungi nnyo. Hot plate yaffe ogiraba nungi eryawo tusettinga bulungi nnyo ne tubafumbira abaana ne tubawa bo ne balya ne bakuta bulungi nnyo ne bagenda ne basoma nga buli kimu kiri bulungi. Kati omuzadde ali eyo agamba nti bannaaye nze abamu manyi amasomero abafumbi bafuna eyo nga si tebalina bumanyirivu gwe kintu ekitegeeza okiruddemu okimanyi kintu okimanyi nnyo era namu ne degree okitegeera namu ne degree era ekintu nakisuuka era nkimanyi bulungi nnyo buli kimu kyonna kyetagisa mu kufumba kyonna nkimanyi era abaana bafumbira ebintu ebirungi ebiri ku standard ne bakuta bulungi nnyo nasobola okuba nga basoma bulungi nnyo nga tulina ndwadde zonna zibatawaanya naye nga buli kimu tukifumba nga kya standard nga kya mulembe bulungi nnyo. Chef Patrick omuzadde akulaba ali eyo agamba nti bannange omwana owange bannange wanaagenda ku ssomero oba analya ku ki oba analya ku ki obubaka bwe obusembayo sooka obumuwa akulaba ku Bukedde TV. Obubaka bwange obusembayo nkubiriza nnyo abazadde bonna okusinziira mu bitundu byaffe eby'Ekyaliwajjala Namugongo Kira baleeta abaana ku Global Junior Schools Kyaliwajjala kubanga buli kimu tukyekakasa ensomesa nnungi ebyokulya bya mulembe tufumbira ddala ebintu eby'omulembe biri ku kiraasi abantu bafuna buzibu bonna bakula bulungi beera nga bali healthy ndoza abaana baffe bolabyeko wali bazannya balamu bulungi nnyo kitegeeza nti ebintu byetukola byonna tubyekakasa tubasa mutwe abaana tojja kwejjuza omuzadde ena gy'oli
era ojja kusiima omwana ajja kusoma bulungi akule bulungi ng'omubiri gwe mulungi nga tafunyadde obulwadde bonna bonna kubanga bye tufumba tubyekakasa kubanga nze professional chef era buli kimu kimanyi kyekakasa era mukugu nnyo buli kimu kyonna kyokufumbirwa kyonna buli kimu kimanyi n'abasomesa baffe be tulina ku ssomero nabo balungi bonna basomesa bulungi buli kimu bakimanyi tubasaba abazadde mwenna gye muli muleete abaana basome bajja kuyita bulungi nnyo ate bajja kukula nga beeyagaza nabo bazadde babeeyagaze. Akasembayo kintu kikyogamba nti mu buto wali okula toyinza kukyerabira. Bingi naye tesobola kwerabira. Nali nnyo stubborn nnyo nga bakuba abaana okiraba kusoma. Olwana? Nga nnwana naye era ndi kusoma bulungi nga ndi musajja mugezi nnyo era nayita bulungi nnyo nisoma bulungi degree yange Kyambogo University nengimaliriza nekola food science nemaliza bulungi nnyo era kati nkola era ebintu byenkola nabikukukamu era mbyekakasa era nsuubira wano wetuli wano ku Global Junior School tujja kukola ekitunga kya mulembe era abaana bajja kusoma bayite ng'ate bakule bulungi kubanga kyonna tekibawa kiku kirasi kiri ku mutindo gwansi yonna. Tuyanza nnyo chef tuyanzege mukwano gwange ndowooza owulidde wano abafumbisi bakupangirira nti ate wali ku neighbor waliwo omusajja ow'amaanyi ajasobola okugoya akawunga no musajja gambye alina degree number yabisomerera alina obumanyirivu ate abikozeemu leeta omwana alye bulungi nnyo akule bulungi nga mulamu togenda kwejusa nze Teddy Prince kati omulemu. Mukwano gwange program Nezikookolima tukyagenda maaso nsaba okkirize nkuweeko ku head teacher omukyala atubulireko enteekateeka nga ya mulembe mwana gw'abazadde baagala ebinyirira ate batuuse dda kuba wano buli kimu kiri malidaadi. Onamu nyabo cheza fo Yesu. Dijabadde ki? Bwenawo okyabimanyi? Mbitegeera. Kakati tica waffe nga tonnaba kutweyanjulira tutandike n'akayimba kamu ke mwayimbako oba ke muyigiriza ku baana. Akayimba ke tuyigiriza ku baana obuyimba bungi nnyo waliwo obwa Yesu waliwo obutali bwa Yesu naye waliwo akayimba abaana ke bayimba nange ne mpulira nga kanyumira kagamba I have a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I have a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Akayimba nga kalungi ate tekuliko bidongo naye wandinyumiddwa. Kati tweyanjulireko wano ku Bukedde TV bannange mwenna abatulaba amanya gange nze Kawunga Eva head teacher wa Global Junior School Kyaliwajjala. Essomero lino Global Junior School Kyaliwajjala ffe tuli ba Global Junior School Mukono. Kati eno Global Junior School Kyaliwajjala ye sister school ya Global Junior School Mukono fe abaludde mu nsike y'eby'enjigiriza. Mumanyi kye mukola? Kye tukola tukimanyi, kye tukola tukyagala, tukikola na mutima kyova olaba tukyekuumidde ku mutindo. Kati mutandikira ku level kindaba awantu bonna walabika bulungi carpet zonna wagenda babaani ba minister baki bannange ffe Mukama yatutaddeko ekisa nti mu Global Junior School Mukono tubadde tulera abaana okuva ku baby class paka ku P7 naye ne twesanga nga tulina abazadde baffe abamu bava eno Kyaliwajjala Namugongo n'ebifo ebirala naye ng'entambula ebamenya naddala okuleeta abaana abato aba baby class kati ne tugamba nedda Kyaliwajjala eno katutandike ne daycare center nga daycare center eyo egenda kubeeramu abaana abo abatannatuuka kusoma nga tutandika n'abaana ab'omwaka ogumu kaakati abo nga nabo tulina package yaabwe gye tubateekateekedde
so si bino oli mwana n'omuleeta mudekeya nga azze kubeerawo kwebaka kunaaba n'omunona naye ffe tulina kye tutegekedde abaana ba dekeya nga tulinako abaana ba baby class middle class ne top class betutandise nabo twagala tutandikire ku baana abato kubanga obukugu mu baana abato baba Global Junior School ate tubulina omwana tumuteekateeka okuva wabweru kubanga tumanyi okuyiga kw'omwana tekuli mu kibiina mwokka omwana ayiga okuva wabweru kubanga bagamba work without play makes someone dull kati ataawo ffe twavaawo twagala omwana okubeera active okuva wabweru ng'azannya ne banne association eyo akwatagana atya ne banne byonna tugenda bikolako mu Global Junior School nga tuli wabweru ne mu kibiina nga tuzimba omwana omubiri mu magezi ge nga weetuli tukikolako tubuildinga confidence y'omwana omwana ono nga tubuildinze confidence spiritually, physically ne emotionally byonna nga tubikolako mu Global Junior School saabaana abo abato be tugenda okutandika nabo tubeetegekedde kuba buli kimu tukirina era nga bw'olaba ebyokuzanyisa byonna tubirina abaana basanyufu abazze kati ffe twagambye katubakolerewo pate Global Junior School bweti bwekola era no pate twagiteekateekedde bannaffe ab'ekyaliwajjala ne tugamba katuyite abaana bano nga tebannamalako mwaka naffe tubeeko kye tukolera ekitundu ekya kyaliwajjala n'ebyalo byonna ebirinanyeewo kubanga nga bwe nkugamba nti ffe tulina ebintu bye twesigaliza nga ffe aba Global Junior School eyo endisa y'abaana ffe nze ndaba nga ffe tukyasinga mu ndisa y'abaana si ekyo kyokka ne mu kusomesa so mu byendiisa tuli bulungi mu nsonga eyo ate si kyokka tumanya omwana bw'alya ayina okunywa tetulowooleza mu kintu kimu nti omwana ayina kunywa juisi yekka omwana ayina okunywa ne ku mazzi nakyo tukiteeka mu nkola nga tuteekateeka ebyendya y'omwana so puroguramu yaffe ennene bwe tutuuka ku byendiisa ebyo gavumenti yagenda negamba nti ayina okuwa abaana amasomero mulina okuwa abaana amata wano omuzadde agenda leeta omwana asuubira akata nga bwe nkugambye nti bwe kituuka ku byendiisa y'abaana ffe bwe tutunulira puroguramu yaffe nti omwana atandika okujja ku Monday paka Friday nga naye tumuliisa okuva ku makya waatuukidde ne tumuwa breakfast ne tumuwa break tea ne tumuwa lunch ate we tuba tusemberera okudda ewaka nabyo tubikolako kaakati mu nkola yaffe tumanya tulina okunywa ku mata kyayi w'amata tutegeka obugi nga bulimu amata tubawa obusera nga bulimu amata ate ne kyayi omukalu naye tumubawa kubanga tekirina buzibu mwana naye kumunywa naye nga menu yaffe erimu byonna erimu kyayi omukalu erimu amata erimu kyayi w'amata erimu obugi obw'amata n'obusero bw'amata ebyo byakunywa kati ate tulina nti tumuwadde kyayi ajja kulirako eggi tumuwadde kyayi ajja kulya omugaati tumuwadde obugi ajja kulirako ki ebyo byonna byaffe tubimanyi naye nga bibeera mu puroguramu yaffe luli twogedde ku kyammere ate era ne tubaawo n'ekirala kirinawo ne snack time abaana baffe nga tubateekateeka nga basemberera obbakima tulina bye tubategekera omwana tayinza koma ku kyamisana paka lwe banaamunona essaawa 10 ekyo mu Global Junior School tetukikola tutegeka oba ntugamba leero bajja kunywayo glaasi y'amata enkya bajja kunywayo ka juice ate olulala bajja kulyayo ka fruit oba watermelon oba banaalyayo enanansi ne apple tuzibawa bingi kwegamba omwana twamutegeera byayagala ate n'ebimuzimba abasomesa kwegaba banaabatendeke ku kyabasomesa waliwo kye bayita screening of teachers mu Global Junior School tukikola tutunuulira omusomesa ne tulimbaako ne qualities ze tumwagalamu nga teacher si ffe nga abakulu nti agenda kuyamba nze naye omwana ono kiki kyagenda omukolera so mu nsonga eyo ey'abasomesa staff yaffe eri well set and they are organized, not only being organized naye tubategeera nti omusomesa gwe tufunye kiki kyagenda okutuweera omwana
njagala n'ekiro tubuulireko gye musangibwa omuzadde ali yamanye n'ennamba y'essimu ogibawo. Global Junior School eno tugiyitanga sister school yaffe kuba ffe abatuzadde bavudde Mukono kakati bazadde baby ali ekyaliwajjala nti bw'otuuka ekyaliwajjala mu tawuni okkirirako katono essomero liri opposite Total petrol station wetuli era nsaba abazadde batukiririzeemu kubanga ffe twetegese come 2024 tugenda kubaweereza era nsubira tewali agenda kwejjusa bw'obeerawo ng'obadde ofuna obuzibuzibu mu mwana ng'alina byatakola bulungi twesige tugenda bawa ekisinga kubanga ekintu twakitandise tukyagala ate mu kwagala ekintu tukikola mu kwagala n'omukwano nga naye ekisinga byonna nakkiriza ti Mukama yaliwo mu kino Mukama atubedde paka wano wetuli. Oba ku namba y'essimu baliyo babuuza kati for more information ate show Nezikookolima ewedde bakube ku ssimu ki? Enamba y'essimu gye basobola okubako kati bwe bajja ku ssomero brochure ziriko ennamba naye ezo ennamba eziriko okuba basobola okukwata naye ku ssaawa eno nsobola okugaba ennamba eyange pasoni era bw'onkubira ontuukirira ebeerako mu budde obutali bugenze wala. So nina 0782 47 08 71 eri ku WhatsApp n'endala eriko eri 0701 47 08 71. Bananga babukedde mwebale kutukyalirako. Banange nammwe mwebale kuweereza omanyi buno buweereza mukwatira ku gavumenti. It is a calling from God. Twayitibwa okuweereza naddala mu baana abato. Mwebale kujja tubaagala nnyo ate tujja kwongera obbayita kubanga tetukomye leero enkolagana tugiguddewo. Welcome, our visitors. Welcome, our visitors. Global Junior School. Mukwano gwange webale kutambula naffe olunaku olwaleero program Nezikookolima leero tukoze n'aba Global Junior School lisangibwe n'ekyaliwajjala bw'otuuka ekyaliwajjala awo wennyini wokkiririra katini ku kidda ekirwa w'obasanga nga wakakirirawo katini opposite Total w'obasanga naye nga mukwano gwange essomero ligguddewo omwaka 2024 essomero pya balina branch e Mukono ennene wet ate eno ye sister school yaabwe eyeno ekyaliwajjala ssomero ddungi nnyo bakkiriza abaana abaddekeya ate nga bakkiriza abato bonna babalabirira bulungi nnyo abasomesa batendeke ndowooza byonna obirabye abasomesa obawulidde environment ogirabye ebyokuzanyisa ffe abato twagala nnyo ebyokuzanyisa wano oba okimaze omwana omuleeta abeera nga ali ewaka bagaye babaliisa bulungi nnyo byonna chefu wamulabye professional chef wali yaze yetegesa alinze baana bammwe mulete abaana gwe omuzadde ali eyo onoonya wotwale omwana mulete ku Global Junior School lisangibwa eno kyaliwajjala nze Teddy Praise program Nezikookolima bwe tukoze olunaku olwaleero nsaba Katonda abankuumire abawa obulamu 2024 omulungi mulete abaana ku Global Junior School. Bye bye.